Gwolowooza lwaki si Bebekulu avumye buli kiramu ku lwa Museveni? Gwolowooza lwaki si Bebekulu akyayiddwa buli omu ku lwa Museveni? Gwolowooza nti Museveni asobola okukwagala n'okukwagaliza okusinga bw'ayagala era bw'ayagaliza Bebekulu? Oba olowooza nti ogasizza nnyo Museveni okusinga Bebekulu bw'amugasizza? Olowooza nti oyagadde nnyo Museveni ne Museveni n'asobola okukiraba nti omwagadde nnyo okusinga Bebekulu bw'amulaze nti amwagadde nnyo? Oluusi mwegenderezanga. Abantu abafudde siriimu tebaamujja ku buwala bukunduvu. Abantu abafudde siriimu baamujja ku bikyala ebitibiri biyita obutiribiiso byanywa obusera ne bubikkuta. Ebikyala ebinyeenya akabina. Era ebiseera ebisinga ababirumba babirumbisa maddu. Bakebeza maaso n'ebiwunzika bibatutte mu ntaana. Kikyentegeeza si buli kirungi nti kiba kikkusa. Oluusi ekyo ekirungi ky'olya kiba kigenda kukugulumbya olubuto. Si buli kirungi nti kiba kigatta ku mubiri gwo. Waliwo ebirungi ebiba bigenda okukenenya n'okutoolako obutoozi. Tongwa yeekolera gegange musibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Njongera okubajjukiza ti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Yoweri Kaguta Museveni yalonze Eddie Kenzo ng'omuwabuzi we ku creative oba biyita ebiyiiye. Oba osanga ensonga lwaki Museveni yalonze Eddie Kenzo ku biyiiye okubeera omuwabuzi we, lwa nsonga nti ne Eddie Kenzo kennyini muyiiya. Museveni teyatunuulidde buyigirize bwa Eddie Kenzo. Museveni teyatunuulidde empapula za Eddie Kenzo. Wabula bwe yabadde ayina ky'ayagala mu nnyanja yasazeewo Goonya yennyini yebeera representative we, lwa nsonga nti Goonya emanyi ebifa mu nnyanja n'okusinga abafa ku lukalu. Nze saali kitutte nga nsonga Mwami Yoweri Kaguta Museveni okulonda Eddie Kenzo ng'omuwabuzi we ku biyiiye, lwa nsonga nti ne Eddie Kenzo muyiiya regardless empapula ze zizitowa kyenkana ki, obuyigirize bwe buzitowa kyenkana ki. Naye ensonga yange weeri ku nsonga eyo yennyini. Bwe kibanga Museveni asobola okulonda Eddie Kenzo ng'omuwabuzi we ku biyiiye oba ebiyinziddwa regardless yasoma kyenkana ki, then lwaki minisita w'abalema si mulema? Awo wewali ekibuuzo kuba ono omulonzi lwa nsonga nti ava mu sekita eri yennyini. Oba yasoma oba teyasoma gwe toyagala kumanya. Naye njagala tujjukire nnyo nti abazadde baweerera abaana baabwe abalema, kubanga abazadde bakitwala nti ekiyinza okwagaza omulema kyokka kwe kubeera obulungi mu nsi. Kyokka ate omulema tagenda kubeera bulungi na kakaalukana nnyo, kubanga ebiyungo bye tebimuganya kakaalukana nnyo. Yasalawo aweerere muweerere. Ebitabo bye bibeera amagulu ge, diguli ye ebeera amagulu ge, diguli ye ebeera ebiyungo bye, oba diploma ye ebeere okwesiimako oba obutengerero bwe. But today n'olaba minisita w'abalema nga ayina amagulu abiri. Bw'aba si mulema wa buzaale, still era si mulema wa butonde. Tagwangako kabenje konna era talina na kyuma mu mubiri gwe kiyinza kumufuula mulema oba ekiyinza okumusembezaako waakiri ku balema. Sigamba nti oba ananaagira, sigamba nti oba wa liiso limu, sigamba nti oba wa mukono gumu, talinaako yadde n'olwala olwavaamu. Naye n'ogamba nti minisita w'abalema ate alina kubeera mulamu. Kyokka ng'ate mu balema mulimu abayivu bangi nnyo abaasoma, era ng'abalema be bamanyi ebizibu bye basanga mu kwekulula kwabwe bambi. Omulema yamanyi obuzibu obuli mu kuva wano ogende ku luguudo nga kikwetaagisa eddakiika 5 kyokka ng'ow'amagulu abiri kimwetaagisa eddakiika emu yokka okutuukawo. Omulema yamanyi obulumi obuli mu kutambuza amagulu oba mu kuwalula amagulu. Omulema yamanyi obuzibu obuli mu kwambaza emikono engatto n'okwambaza ebiviivi ebinanka bigaadi ebiyinza okumulemesa okulubuka kubanga yeekulula bwekuluzi. Then mbuulira bw'aba omuyimbi, bw'aba advisor ku bya art, olonze muyimbi wadde nga teyasoma, lwaki minisita w'abalema ate ye si mulema?
ono w'amagulu abiri anaamanya ebizibu by'abalema, anaamanya ennaku y'abalema, amanyi bye bayitamu okukula n'okukola n'okwebeezaawo. Imagine minisita w'abalema nga tateekangawo na miggo gya bwereere eri abalema abateesobola. Tewabangawo olunaku lwonna mu Uganda nti minisitule y'abalema egabidde abalema emiggo egy'obwereere. Tebabafaako kubanga tebamanyi bizibu byabwe, tebamanyi nnaku gye basanga mu kubeera balema. Ddala ddala ow'amagulu abiri n'omufuula minisita w'abalema, ow'emikono ebiri n'omufuula minisita w'abalema, atalina yadde eriiso eryavaamu, atalina yadde obulema obutalabika bwe walige nti buli munda nti alina amatwe abiri naye okumu kwaziba awuliza kumu, oyo nga gw'ofudde minisita w'abalema. Kyokka nga ne bwe tugenda mu kalulu ak'ekikungo, eiza okiikirira gy'ozaalibwa, gy'obeera oba gy'okolera. Mu bufunze obeera omanyi ebizibu byawo era by'oba ogenda okukiikirira. Gwate mu palamenti onaayanjayo kizibu ki ky'otamanyi kubanga n'ekitundu obeera tokimanyi. Kakati kyekimu ne ku ky'abalema ogenda kukiikirira baani b'otamanyi bizibu byabwe. Gwe nga representative w'abalema mu kabineti, ddala ddala omanyi ebizibu ebiruma abalema. Abalema onaabateerawo ddi embeera y'okwesiima b'otasobola na kuwa kitandikirwako ekisookerwako nti emiggo. Kizibu okusanga nti minisitule yino egabye obugaali, kizibu okusanga nti minisitule yino egabye emiggo. Ebyo ebisookerwako we batasobola kubigaba. Wano wensinzira ne neebuuza, ebayamba mu ki? Ebakolera ku ki? Era bw'aba presidential advisor ku biyiiye ayina kuba muyiiya. Then lwaki minisita w'abalema ate ye ayina kuba ng'atambuza amagulu abiri? Mumazeemu abazadde okuweerera abaana baabwe, kubanga abazadde b'abaana abalema bakimanya nti ensi y'okkakalukana tebagisobola, ne basalawo babaweerere. Naye temuwadde bazadde b'abaana balema nsonga lwaki baabaweerera, kubanga balaba n'ebifo byabwe mubiteekamu b'amagulu abiri. Kyali badde understandable munnange singa tebaaweerera, naye nabo n'okuweerera baaweerera. Oba kyali badde understandable nti abantu ab'ekikula ng'ekyo be balina okubeera mu bifo ebyo. Naye ate n'ojja n'olaga nti mu butuufu ne bw'oba tewasoma azironga oli mu ekyo, oba ojja kitegeera bulungi era oba ojja tukiikirira bulungi, oba ojja tuwa bulungi amagezi ku kikwatagana n'ekyo. Bwe kiba ng'ataasoma asobola okuwa bulungi amagezi ku kikwatagana n'omulimu gw'akola, mbuulira ow'obutonde bwe bw'ayinza okulemerera okuwa amagezi ku butonde bwe n'abafaanana nga ye. Museveni ojooza eggwanga, okusoma kw'abaana b'abantu okututte for granted, okusoma kw'abaana b'abantu okubafiiriza togge. Eddie Kenzo muganda wange, okimanyi nti bannayuganda baali bakuwa biwawaatiro kubuuka, era y'ensonga lwaki bwe baakulaba ng'obuusa ogenze ku international level baayongeramu amaanyi mu awamaanyi. Bwe waleeta BET Award ng'oggyeko Bebe Cool oyo gw'otinkiza naye gw'olowooza nti akwagala nnyo ye yakuŋŋooŋa yekka, naye n'abayimbi be wali tokolagana nabo baasanyuka kubanga baakimanya nti okikoze ku lwa Uganda. Eddie Kenzo buli wiiki wabeeranga n'ekivvulu e Bulaaya, naye nga ssente z'oyimbira tezikka wansi wa $3. Buli wiiki wabanga ku nnyonyi kubanga wiikendi wabanga ogenda kuyimba. Nga bw'ova mu Uganda ku Lwokusatu oba ku Lwokuna, nga mu America oyinayo ekivvulu ku Sande, ne weesanga ng'olina okudda ku Mande, kyokka ng'ate Olwokusatu oyina ensi endala gy'ogenda okugendamu. Omusajja n'akutega Federation. Omanyi nga bwe mbagambye nga ntandika, si buli ky'olowooza nti kiwooma nti kibeera kigaba bulamu, si buli ky'olaba nga kirabika bulungi nti kibeera kigaba bulamu. Ebimu biba bizze kuzikiriza.
Federation eyo gye batondawo tebagitondawo kuyamba bayimbi yadde omuyimbi wa Uganda n'omu. Eyo bagitondawo kukontrolingirako Eddie Kenzo, kukwatirako Eddie Kenzo. Bakimanya nti Eddie Kenzo wadde ng'ali naffe, naye ate omuntu asigala n'ako obuntu asobola okukimanya bwaddawo ne yeefumiitiriza nti naye ekyamazima kiri nti Bobi Wine ye yankola oba Bobi Wine ye yampa omukisa okutuuka eno gye ntuuse. Bonna bano abandaba eno gye waggulu gye ndi bandaba lwakuba His Excellency Bobi Wine yantembeeta nti lunaku lumu wali okyayinza okugenda e Bulaaya n'oyogera ku bya Kiteezi, n'oyogera ku by'amasasi, n'oyogera ku by'enfa z'abantu, kubanga bakimanya you were a big icon. Wali kyakulabirako kinene era nga statement yo ezitowa nnyo ate nga by that time yali edduka nnyo, kubanga wali sita ya wansi yonna ne bakutega federation nga balina ssente ze bakugambye ze bagenda okukuteeramu. Kakati buli manager olwo yafunanga akasimu ka mulimu okuva e Puerto Rico eno nga bakugamba nti minisita mu nnaku ezo alina okukusisinkana, ng'ogamba ha nyinza okuba ngenze ate wano ssente ne bazireleasinga. Owaye kantuule omwaka ne gugwa wali. Mu mwaka ogwokubiri ne babaako obusente bwe bakusuulirayo. Essaawa eno abayimbi be wasinga ng'amaanyi ku international scene ba Rema bali eri bo bakola. Gwe eno bakufudde presidential advisor si nsonga kaŋŋambe bagya kuwa milioni 5 oba 10 buli mwezi, naye teweerabira nti goba milioni 5 oba 10 buli mwezi. Buli weekend yakolanga emitwalo gya $3 kyokka ng'eyo gy'ayimbidde obutambi bw'ayimbidde abukwata n'abuteeka ku mikutu gye egya YouTube era n'aggyamu ssente. Kyamuwanga ne moralo kubanga ali akimanyi nti music gwe mulimu we siyimbe siyenga, n'ayimba n'uploadinga n'akola video n'afuna ssente online, n'afuna ssente ne mu kusolooza. Essaawa eno abasajja bamutadde mu position mwagenda okufunira milioni 10 alaba ng'ali contented, alaba nti bamwagala nnyo ate era bamwagaliza nnyo. Nsobola okwogera ekintu wano ne weekanga nti Eddie Kenzo myaka egijja ayinza okuba ku bayimbi 10 abasinga obwavu, wadde ng'olwaleero ali mu bataano ate abasinga obugagga lwa nsonga yasudde Ddamula. Lwa nsonga nti yasudde Ddamula. Eddie Kenzo mukama alina ensonga lwaki yakuwa kitone kya kuyimba teyakuwa kya mupiira. Ekyomupiira kye-expiringa, ekya music tekye-expiringa. Omusajja akwerabiza ennaku yonna gye wayitamu, akukutta akutuuzizza n'abalangira, akusembezza mu comfort zone, obeerere ddala awo ogambe nti wafiirwa dda. Kino ekintu ky'olimu kiringa kya muntu kuva eri n'ennaku y'ennyingi n'agenda e Bulaaya ne bamuwa credit card. Bw'oba oyagala mmotoka osasula myaka 10, ntosobola kusiiba njala, tosobola kukola ki, naye ng'emyaka gyo gikola ki? Gigenda. Omuntu anaakuzingamya obulungi y'oyo akujja mu haso n'akuteeka mu comfort zone n'ofuuka wololowe olw'okuba okimanyi nti ekyokulya n'ekyokunywa neewa okusula shuwa wini obwongo bwo abeera abukonyezaawo. Ensonga lwaki weeyitanga kaana kambaata nti akaana k'embaata kabeeranga keetakulira. Kakati akaali akaana k'embaata batakulira katakulira era kayingidde comfort zone, kalowooza nti buli kimu kiri okay. Omanyi bano abasajja bw'oba wabatunuzaamuko ku mmundu yo ey'omumwa, bwe bakulaga nti bakwagala nnyo manya nti baagala kukusembereza be bakumaliririza. Bano abasajja bw'oba wabatunuzaamuko ku mmundu yo ey'omumwa, manya nti bakusembeza kukusaanyaawo, oba bakuteeka ye bakulabira ye basobola okukukontrolingira. Olunaku olwaleero oba essaawa eno omuyimbi Nakinkwe yali international star afuuse wooloole, balina ye bamukontrolingira. Golooza Eddie Kenzo waliyo presidential advisor mu Nigeria omugagga okusinga Burna Boy? Oli akuyisa ekikopo kye ekyamata n'akuwa amazzi omutali yadde ate na sukaali. Oli akuyisa wayiniwo n'akuleetera bwakata nti nywoyo.
bakuyisizza wayini wo bakuleetedde eccupa ya walagi kuluudu kakati gw'oli mu kunywa bwe babasembeza naddala mmwe abalina ennyindo ezifaanaganako ng'ezaabwe babagamba ntunuulira ne Kyagulanyi mutunuulire naye bw'omala weetunuulire bwe bw'oba olaba ofaanana ani tolabanga ennyindo yo eringa eyange gwe bw'oba weeraba ofaanana Kyagulanyi olowooza kunze naye ani muganda wo oba ani taatawo ne babatwalira ebyo mu by'obusosoze mu mawanga ne babajjukiza ng'Abaganda bwe babafuula abapakasi ne babajjukiza ng'Abaganda bwe beegulumiza bye batayagaliza muntu yenna naye ne weerabira nti oyo akikugamba yateeka ekitta abantu e Rwanda mu 92 naye abaafiirayo tekwaliko muganda abaafiira mu kitta abantu e Rwanda tekwaliko kikomeko tekwaliko lumbuye tekwaliko kiseka tekwaliko ssewagudde tekwaliko mannya gava waffe mu Buganda wabula era betta bokka ng'abooluganda Abanyarwanda n'Abanyarwanda tudde bwakusanga e Uganda kugagwe muganda wange bali tebatwagala wamma gwe muganda wange nene weerabira nti oyo asobola n'okutta omwana wa nnyina ne kitaawe singa abaako ne kyayagala oba singa abeera yamukyawa bulungi golowooza Muhoozi ne Lwaboogo banjawulo nnyo mu buwangwa bwabwe oba mu butonde bwabwe bonna tebava wamu bwe baba basobola okutuula ne beeyuza mbuulira ggwe Kenzo bwe basobola okulemerera okuyuza ng'ate baakukyayisa dde Abaganda abaakwola baakukyayisa dde Abaganda abaakwagala nti bali tebatwagala tukuume kintu kyaffe ffe Abanyarwanda abo babi tebatwagalizaako n'akatono naye nga bo basiiba betta basobola n'okwetigumbula bokka oli asobola okuyita bawa sisita we ekyonziira ne bawa sisita n'agamba mukoddomi we nti kiri awo kibanganiya tekirina magezi ng'era singa buli omu alina ekisese esobola okutta munne omuko asobola okutta brother wa sisita we wa mukyala we noono asobola okutta bawa sisita we then gwe nojja mu katogo ako ne bakulimba nti tukwagala nnyo era oli waffe bali Abaganda si Baganda bona okutulimisa baatulimisanga ne weerabira nti tewali kintu kyogenda kusanga kakeeka mu kulimisibwa Abaganda oba osanga y'ensonga lwaki Kabila eyo etuuseeko weetuuse nti Omuganda ye yamuwa entandikwa esooka ng'era bw'olaba bajjajjaffe baagenda e Bulaaya nga baddu olwaleero omuddugavu ssebo naye asobola okwogererako mu Amerika era yafugako ne ku ggwanga lya Amerika nawulidde ne Kamala ng'agamba nti naye muki muddugavu kitegeeza by'otandikiddemu gayina kubeera maanyi agakufuula ky'oli wabula tobikozesanga okuwalana abo abaakuma genereetayo neesobola okutandika okutokota oyo ayagala ennyo omwana okusinga muzadde we abeera ayagala kumulya Eddie Kenzo ne bw'oli talaaga ensi eno ne bw'olisanga ba Good Samaritan abalungi batya togenda kufuna muntu akwagala kusinga Kyagulanyi Ssentamu tojja kumufuna era n'ekyo kyennyini kye bakuwa bakikuwa lwa Kyagulanyi Ssentamu baagala kukontrolingira kubanga bakimanyi nti mu mutima gwo mulimu kiri nti omwagala oba mulimu kiri nti woddawo ne weebaka omanyi omuntu ow'omunda y'atalimba bwoddawo ne weebaka tosobola kukiwakanya nti Bobi Wine ye yakukuma oba ye yakukoleeza n'osobola okwakoba ye yakutembeeta n'abo b'olowooza nti bakwagala ne basobola okukulengera mwerimbisa nnyo mu copyright okuyisaawo ebyammwe copyright eno njagala njiyite ttano eyitamu amazzi naye ng'eri okuva ku mwala bwe yagajjanga gatuusa eno ku batuuze waaliyo ekisamba Eddie Kenzo n'ayingira ttano agenda agogola ekisamba banne baalese eno emabega n'abagamba mutegeke ebbaketi zammwe n'ebidomola mugenda ssena mazzi
bwe yatuuse eri teyagyewo kisamba yagenze na mu kikopo ye ali mu kwenywera yekka singa music industry ebadde esobola okwogera yali babuulidde oba yali bennyonnyoledde butya bwekooye abalyoolyomi naye nga Eddie Kenzo tonnakolera Museveni kusinga Baby Cool tonnakyayibwa bantu ku lwa Museveni nga Baby Cool tokubwangako bucupa ku stage nga Baby Cool ku lwa Museveni gwe waali sose ne weebuuza nti ebifo ebyo ebiwooma bityo lwaki ye Baby Cool tebabimuwa bakiwadde ggwe mu myaka 10 nsaba Allah akundageko njogeredde wano nsaba Allah akundageko emyaka 10 ejijja oba 5 gimala bumaze 5 ejijja ejja kiwulira